kakati Muwanga kivumbi ekivubuka ekyo kirabika kyanywa butto ali musajja mukulu kyanywa butto ekyo ekisajja Muwanga kivumbi ate n'akawunga kibadde kiri ekitalya ndowooza nako kayina engeri gye kaaki manyi binywa enjaga kati badde bigibbirireyo ekitalya yazawanyise binywa enjaga naye kati tugenda kukitwala mu basement kisome mwambaze pampa tugenda kukyambaza pampa kisome bulungi tukikole massage oli gwe nagamba ate ekyo tugenda kisomesa ennimi nga ziwera Muwanga kivumbi ennimi ogenda kusoma ziwera kubanga kisajja gwe ntegeerayo nfu nnyo tukuyambye tukusonyiye tukusumuludde tukuyambye tukusonyiye tukusumuludde kubanga buyinza bwaffe president gwoyogerako Hon Muwoozi gwoyogerako ne maama Janet be bayambye n'ova mu kkomera twade tusobola okulemezaayo okitegeera mpulira so kati Muwanga kivumbi Mbooko zogenda okufuna ate zigenda kuba nkambwe nnyo tezirabwangako era kati ogambye ekyekukumyewa tuli mu kukiyigga ofe wano osobola okutuddukako mugenda mukola kamatembe tugenda kukiyigga Muwanga kivumbi tukiyigga kati bunawo we kiri tukikwate n'omutalina ddembe kweyogererako kwogera ki ng'oli mu kuvoola abantu bw'otyo oyogera ku taata wange pulezidenti w'eggwanga n'oyogera ku maama wange maama Janet n'oyogera ku Hon Muwoozi CDF w'eggwanga oyo mwogerako bw'otyo mu ngeri ey'okujeregerera bw'otyo Muhoozi tayogerwako Hon Muhoozi CDF tayogerwako taata pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tayogerwako taata w'eggwanga maama Janet tayogera oyo maama wa Uganda mother of the nation yes emirembe gye banaye bino ebivubuka bino Muwanga kivumbi bino ebisajja oba obujega byabuyonkawa tukuyambye ikomero olivuddemu ate oli mu kwesirwaza alenga amanyi yabadde amanji era njagala kugamba mukulu wange Hon Muwoozi fact namugambye mukulu wange drone kyemmanyi ndowooza ziri mu kuteekebwateekebwa bw'otogerera ebigambo byongedde okwononekera Muwanga kivumbi Hon Muhoozi olwalabye ebigambo byeyogedde weyabadde bakamuta n'agedde Butambala yayogedde ebigambo bingi nnyo n'agamba nti maama Janet ye mwami Museveni eddoboozi mwami Muhoozi saawa eno wetwogerera Hon Muhoozi atabuse agamba Muwanga kivumbi ono alina okuddayo gy'abadde agira amuterekayo olw'ebigambo ebingi beyogedde wetwogerera saawa zino Muwanga kivumbi yabadde agambye ku Mande agenda ku kitebe naye saawa eno ali ku misinde bangi baatidde nga bagamba Muwanga kivumbi ng'akomyewo n'amaanyi mangi awo tunabeera nga twogera ebigambo bingi nnyo tuli ne kansonso mu lunaku olwaleero agenda tubulira ki ekiri mu ffumbiro munda eyo Hon Muhoozi ali mu mbeera ki ye Muwanga kivumbi bino ebigambo yayogedde security egamba ki be yabyogeddeko bali mu mbeera ki muzere mega tugemanya tuli wano kanso buza ku bantu abatulaba mbalamusizza era nembeebaza okwekuumira ku mukutu guno sebo bitambula bitambula bulungi gwanga litambula so njagala tulitambuza kati tunagenda butambula mu Muwanga kivumbi kuba kati embeera gyali mu gye bayite yadduka tugenda beera nga tuyisizaamu abantu bangi badde beebuuza nti bano waiswa mufumbiro balina omusango gyabwe mitonotono naye bo tebaavuddeyo naye Muwanga kivumbi omusango gwe bamuteekako gwali munene yavuddeyo naye nga tunagenda ensonga ya gundi ya poliisi okukwatira abantu obwemage ensonga etambula era nalabyawo bantu bakkabiridde ne bagamba nti ate mukono kyasusse ekawempe baba ku mugano ebwayise mugano ekisaasi ntinda awo wennyini simanyi oba baavuddewo bye twagambyeko abeegundi oganja bayitawo batya wano mu ttaawo ly'ekyengera we badde basimba ne bakwata abantu asatu bano abadde bakwata abantu abavoola abo emipiira so ensonga endowooza yongera ogikkaatize tugenda mu Muwanga kivumbi kakati nakyogerako wano nenga nti poliisi erina okukomya ebikwekweto byayo ebyo byekola kubanga ebikwekweto ebyo bimenya amateeka ebikwekweto bya bumenyi bw'amateeka bye tutasobola kugumiikiriza kubanga tosobola kuyoola bannayuganda n'obayoola mu mbeera bwetyo ey'ekivandulo mu mbeera ey'ekifa mukoko gwe n'oyoola kubanga oyagala ssente era nali wano ne ndabula director of operations mu poliisi mukulu Franka Mwesigwa ne banno
ne mwami byakagaba IGP nti mwetereze ng'obudde bukyalinga ekizimba tekinnasamba ddagala. Yes, kuba bino kasana bigamba president n'ebigamba mukulu wange Hon Muwoozi byakagaba ataanaawona basement. Yes, fere tetukyayina ebyo, tetukyayagala ggwanga lyaffe kutulugunya abantu. Tukooyo tulugunya abantu byakagaba ne banno mwetereze ng'obudde bukyali. Era nabagamba wano juzi mu KCCA wano polisi yekobaana ne ba enforcement ba KCCA ne bawamba abantu kuli kuba kuwamba ne babayoola abakyala abaami abaana ne banoonya kaluumu omanyi muno bukomiti bwa KCCA mwe butuula obwo obusimanyi bwaki bwa butale ne babagalira omwo kaluumu nga tekajjamu n'abantu 20 kaluumu ka abantu 10 ne basibiramu abantu 250 buli omu ali ku munne nga buli omu ali ku munne abakyala n'abaami bonna bali muli abantu ne baziira bonna abateeka mu kaluumu aka. Yes, ate binolooza byankisa byaliwo juzi era deputy road mayor omukyalo ono baye Nakabugo yagenda gundi akasenge n'akamenya ng'abantu bali mu kufiira mu bakole fujje buti mu kaabo. So police ne enforcement mufuuse babbi mukwata abantu bali mu restaurant mubajja mu restaurant mubajja ku ngudo bali mukutambula badda waka waabwe ne mutandika bayola budukulu wa police ne mubujjuza ne kambuuze abantu bate bamanyije balaga abantu babamanyije balaga mubanoonyako ki mubanoonyako ekisubi era ze nabadde mbaga nti Ministry ya Internal Affairs eno manyi Ministry ya Internal Affairs yetwala police yetwala prison yetwala ekitongole ekyanira ekigabira kati abagwira buli asanga bava mu nkambi bonna ne baba wendaga muntu buli gwe basanze bamuwa kasitaba ne sente omanyi obuli bwenguzi obuli mu bitongole ebyo obuli police yekwata ensawo mu kulya enguzi wano mu Uganda era abo sente zeesaba abantu bekwalira mu bikwekweto ebasaba nguzi kubanga tebako na misango gye bagulako tegibaayo busima public nuisance ki ng'omuntu akuta akaveera dda waka n'okwata akaveera ng'ogenda waka nakyo public nuisance oweyisiza ng'ekitagasa. Nze President Yoweri Kaguta Museveni yantuma kulwanyisa buli bwanguzi kyeyandagira okukola ate yandagira sitya kitongole kya government kyonna ne wobeera vice president n'obeera minister ki yangamba tobaako muntu gwotya. Mukulu wange Hon Muwoozi kalina lugaba yambakinga wano baleka manyi tewali muntu yenna gwe tugenda kuttira ku liiso. Hon Muwoozi nze naye tuli mu kutambuza ggwanga mu kugoba buli ake na buli bwanguzi mu ggwanga lino. Temujja kuyoola abantu mbayoolere bwereere ffe tusirike busirisi nga bannayuganda bali mu kulaajana. Yes, abantu bali mu kulaajana genda eggaba genda buli wamu amasimu ne gafuuka amasimu abantu babonaabona. Ebikwekweto bino balina nsonga ki ebikola? Tewali kubanga mulemeredde okugoba abagwira be nawe ennaku z'omwezi 3 ogw'omunaana babe nga bafulumya eggwanga bakyalinayo obudde anti batandika okubayuula kati ate twetaaga budde ki? Poliisi ng'okolegana n'ekitongole ekivunaanyizibwa kubanga ebyo ebitongole byonna bigwa mu Ministry ya Internal Affairs era singa Dr. Muganga yali mu ministry eyo kati singa bino byonna tebiriiwo na bye twogerako kati. Yes, kubanga be bavunaanyizibwa okusupervisinga poliisi kuba be bagitwala okitegeera. Nalagira juzi wano ne ngamba nti abagwira bonna tubawadde okutuuka ogw'omunaana nga bonna mu Uganda baweddemu. Sabagamba nti mufulume nga 3 ogw'omunaana naga nti zigende okutuuka nga tewakyali mugwira wano bakwatemu ebyanguwa bafulume mpolampola nga tunabasindiikiriza. Abatalina biwandiiko wano okitegeera abatalina biwandiiko wano mu Uganda nga woli mu bumenyi bw'amateeka tolina biwandiiko bikkiriza kubeerawo tolina biwandiiko bikukkiriza kukolerawo. Mudduka mu nkambi z'abanoonyi b'obubudamu ne mujja wano ne mutandika okutwala emirimu gy'abannayuganda baleeta amakolero kati nga olaba companies wano weeziri ez'aba South Africa nyingi naye ate baleeta ba South Africa bakolemu nga bannayuganda weebali. Gwe oba omanyi nti olina ekkolero lyonna wano mu Uganda ng'oli investor nga kennaatuuka mu makolero ago nga bannayuganda tebaliyo abakolerayo mumanye nti basement ng'eruma ate kuyisaawo ki? Eggwanga lyaffe tulina okulyagala tolina bwojja kwagala nsi yo ng'ate bannayuganda batulugunyizibwa n'osirika okitegeera? Yes, bannayuganda batulugunyizibwa sebo nze nsirike busirisi nga president yandagira okulwanyisa obuli bw'enguzi n'obulyake kati president namugamba nti mugambe nti omulimu gwe wampa gunnemi ng'ate ngusobola. So abali b'enguzi poliisi muli enguzi
enguzi mwe mugikwatidde ensawo byakagaba polisi yo yesinze okulya enguzi wano mu Uganda ekitongole ekiramuzi ne kiddako okimanyi nti olaba omupoliisi n'odduka n'ogasenga asanze muyayi gamba singa asanze ow'amagye kubanga abamagye bali kampu bali kulu naye kati omuntu okusanga owa polisi agasinga asanga ow'amagye oba n'ensanga omuyayi bayala bali mukubba abantu bw'ogenda mu traffic bali mukubba abantu kukubo banyaga bunyazi buli gwe bayimiriza ne oba tolina bewatoloka yeno nga tegira empacho oyinawo yakuweka ekipapula ne batuuka n'okuwa abantu ebipapula ebitaliiyo n'aba traffic bo balungirungiko naye bano balungirungiko mu kulya enguzi kati gwe oyogera mu byanguzi nze bano balungiko kubanga obawa enguzi ate mbawa nze nkola kintu balungiko bati anti balungiko bati omanya abantu bebajjako enguzi ne bakuba n'ebipapula ebitaliiyo omuntu yandukiridde nga wa traffic yamukuba ekipapula ekyo nakati yakimpadde nkirina ng'amugamba mbu yali atakalaganya konvoyi ya president mugayingire kubo nga president ajja nga tukimanyi bulungi engeri president waffe gye tumukuumamu nti n'ow'ebigere tetumukkiriza kutambulira ku kkubo nga president ajja bonna badda bbali ne bayimirira naye olinamu ekipapula mbu kubanga yamumma ssente n'ajingirirawo ekisango kyangu n'akimuteeka ng'akujingirira ekipapula akikuteekako ng'ogenze anti kasita omuwa pamit yafunako namba ya pamit bw'ogenda okutuuka eri oli akuyimiriza omanye emmotoka yo terina kizibu ng'akugamba ng'olina ekipapula wano mu motoka waliwo bano bwe tusimba emmotoka nabo babbi abaliwo bano Mapolex babbi bali awo abo nabo babbi bonna tugenda kubayoola bino ebikwekweto bye tuliko babiyita toko wenja tewali agenda kusigala wano kila muntu kila nani tewali agenda kusigala wano ng'obonyabonya bannayuganda tewali ebitongole mwetereze nira tugenda kujeera nayo lweyo kugabandaga muntu zidibweru w'amateeka abanira omanye enguzi eri mu nnira gwe naye gwegenda wetegereze gye bagabira endaga muntu gwe bakola ku ggwe abo balayika balungi wendina obuzibu wano Lubaga osanga layina okuvaawo paka eri ku naye ng'alina ssente gwe bakolako alina ssente awaayo 2 nga bamukolako awaayo 5 nga kyoba olaba nti abagwira olw'okuba nti baba badduse mu nkambi z'abanoonyi b'obubudamu nga baagala okufuna ebiwandiiko ebyamangu amanyi bw'afuna endagamuntu aba awonye era nabalabudde bw'omugwira yenna alina endagamuntu ya Uganda nga wagifuna mu mankyolo gizeeyo mangu gye wagijja oba ofune woogisuula kubanga bw'onaakwatibwa ng'ogirina ogenda kuvunaanibwa omusango gw'okufuna ebiwandiiko bya Uganda mu bumenyi bw'amateeka ogw'omusango gwa Nnagomola ate abali b'enguzi tetulina kubattira ku liiso eggwanga lyaffe liba lijja kufa era nalabudde baminisita bano baminisita simanyi b'ebyettaka nalabe ono omukyala Harriet Ntabaazi fe simanya fe baminisita ba landizi tewali atabamanyi nti muli baminisita ba landizi batono omukyala Fiona akola nnyo ani waliwo oyo omukyala bamuyita Fiona ate Fiona minisita talina si minisita naye Fiona alwana nnyo anti Fiona akola kubanga kati era Ntabaazi yali ayagala kugamba nti ba Fiona baleme kukola kubanga bo be balina obuyinza naye bali mu biwoofiisi omwo batudde abantu bali mu kubonaabona okitegeera n'abakooba Harriet Ntabaazi ne Pasi Namuganza muli mu biwoofiisi bya minisitule y'ebyettaka naye abantu bali mu kubonaabona Saamu Mayanja badde omulanga ali minisitule ng'atambula Uganda yonna buli wamu bano ssente bazibba bubbi ne bazeezibika ezandibadde zirina okubatambuza saawa eno olaba Balamu atambula buli wamu Uganda yonna bwadde eno bwadde ezo ssente zibaweebwanga baminisita ne Balamu ayinako gundi ebibuuzo ebimuliko bamunoonya mu kakiiko ki balina ettaka lye balina eyo lwakuba sinnabitegeera bulungi ndaba Balamu akaayana ne akakiiko ka General Kyamuzi neeno nedda Balamu agamba nti bwe muba mulina kye mukola ng'akakiiko k'ebyettaka mu State House mugoberera amateeka anti amateeka weegali naye era Balamu ng'agamba nedda Balamu yabadde mutuufu lindawo katono twakyazizza omusajja alubina nabitegedde omusajja agamba nti bagenda mu banka ezimu ne babala nti gwe wafuna looni ya kawumbi enaatera okuggwako balaba togira binaatenga mwana nti waliwo oyo akawumbi wasava ye ng'ayita eno bwe bagamba era omusajja aza wano n'ayogera so katulinde wa gye bigenda okuggwera kinene si kitono nedda Balamu kye yabadde agezaako okugamba kiri bwe kiti nze we ngenda okuwolereza we wano
beside eri wajiwulidde side zo ogenda salaka sigenda kuwolereza Balamu naye kyeŋŋamba ti Balamu nze kye nakutte mu bigambo bye ekikulu ennyo kyenzijamu kubanga nze obulamu bwange bwonna bwakulwanirira muntu wa wansi okitegedde omunaku atalina buyambi Balamu yagambye nti bw'olaba ebyo byakolebwa nga bamanyi nti nze minisita n'agamba singa bituuka ku munaku atasobola kweyogerera kati sifayo bye yakola omunaku yono naye akaaba yagamba Balamu naye amutawaanya omunaku statement z'omusajja omunaku be bana abakadde nti ettaka lyabwe ti Balamu yalitwala bw'aba yalitwala yakola bw'aba yalitwala yakola bukyamu naye kati tulinde waje n'olukyamuzi bo bagamba nze bagenda kulwana nono ne Balamu agamba ngenda kulwana anti nze kyenjagala kiri ekiti nti General Lukyamuzi ne Balamu tewali akkirizibwa kumenya amateeka buli omu kyakola kigeberere ki amateeka nze bw'ojja n'oŋŋamba kubanga nze nkola kweza ensonga ez'eby'ettaka nga bantuukiridde yes nzikolako abantu babuulira ekyokukola bw'ojja ewange nkugamba nti ebiwandiiko byo biri wanti bibino okitegeera nga nkugamba ebiwandiiko byondeeteddeyo biba nga bituufu genda mu kkooti owabiroono okitegeera kati nze ntandika okulondoola keesi eyo mu kooti yo bagiyisa batya yes nze tambulya amateeka kyova olaba n'obuli bw'enguzi bwe tuli mu kulwanyisa bumenya ki bumenya amateeka okitegeera nakubuulira juzi wano nti omusango gwe bavunaana Amongi ne banne bakulisa obole gwa butujju na kulya mu nsi lukwe muve ku bino byakubba ssente kyobola nti kooti bwe badde basaba beyiro kooti yabagambye nti omulamuzi yagambye nti eno kooti yange terina buyinza musabe mu kooti enkulu kubanga emisango egibavunaanibwa gya naggomola era oli yabadde ambuuza nti omusango ogw'okulya mu nsi olukwe ogusango gw'okulya enguzi gufuuka gutya ogw'obutujju basebo ne bannyabo omusango gwonna kasita gugweramu ekigambo money laundering guba gufuuse gwa butujju era ekibonerezo ekikuweebwa ku money laundering ekisinga obunene gwakyakuwanikibwa kalabu so Amongi agenda kalaba ne bobole bakulisa obole ne bannaabwe ate kinene ki hati kugambe gwe musango ogubavunaani bakasooka okola banguya bwe batyo bakasooka okola be bakasooka okubba bajinga babbye wano bulina abaana n'ebyana babbye naye nga tebalinaamu kyakukusa ssente mukutu gwa mega money laundering tekiriimu so mbadde nkugamba nti poliisi ne bannaabwe babyakagaba bayimirize mbagirawo immediate with immediate effect kyekitegeeza nti mbagirawo okukwata abantu ebikwekwete ebyavugagala n'ebisango bi public nuisance tebiriiyo era commissioner general byabashaija nayogedde naye abaana baŋŋambye mbu simanya wali mukono anaana simanya kawempa bwe babakwata abantu bamwe babayoolamu ekyo ekikwekweto poliisi nejjula abantu 3 mwe abannannyini bantu abo munkubire essimu yange erimeka mugikube 0782 65 887 5 ye namba yo 0782 658751 gwe nkubire essimu ogambe nti ene waffe bakoze ekikwekweto batusaba 3 kwetokayana ebisigadde obindekere DPC waawo ne OC be banamanya ekigendo bajja basukume Kalamoja kutidde Kalamoja eri bakate enkumbi ate obusana bwoki tetulina muzannyo kati tomujja musanja no siripu omujjako amanja n'omusindike ye Kalamoja nga musikako na busisi sirya mujjako bulungi netulaba oba abakalamoja banaabakwata Mbooko n'enyokere Kalamoja abagenze nakapiripiriti ne bagenda abagenze Isimba faamu tuzirina abapoliisi ate jjukira balinamu ka training bagende balime kubanga balemereddwa okuweereza bannansi okwata otya omuntu adde waka public nuisance oddayo waka baana bo bakulinze abantu bone balaba n'ekifayiro nga kiriko public nuisance gomanyi bayita public nuisance bagambye ne Kawempe Lugoba bayitamu ne bakwata abantu abatalina misango public nuisance Kawempe Lugoba bonna abakwata okwetoola Kampala gwe omanyi nti oyola abantu mukono Uganda yonna gwe bakoze ekikwekweto nkubire essimu abo ba DPC simanyi oliwe Lugoba eyo waliyo police post ndowooza waliyo police post kati police post yaawo bagira Kawempe ne baweereza ewa DPC we Kawempe kati ne bagabana omunyago bagabana nti babbi naawe
buno buli bwanguzi buno bulyake we tuli mu kulwana nabwo omulyake bw'otamukambu walira togenda kumalako naye muganda oli wa bango ow'ebbango bw'otamuwemukira teweebika oyogedde bulungi ow'ebbango bw'otamuwemukira tokola ki bwe tutaawemukire bali banguzi nababbi mu ggwanga lyaffe eggwanga ligenda kufa olowooza lwaki pulezidenti yagambye nti Hon Muhoozi kati kulemberamu nange naŋŋamba nti kakati gwedda mukulu w'emabega Mbooko ekaabe basement enyooke yes eggwanga tulina okulitereeza okitegeera so njagala kwebaza pulezidenti okunkwasa Hon Muhoozi naga nti Hon Muhoozi akulembere nze nveeko emabega Mbooko enyooke tetugenda kutira muli wanguzi yenna ku liisi mu ggwanga lino Uganda oba oli minisita oba oli prime minister oba oli vice president luzira tuli mu kumugaziya kitalya n'amakomera amalala mugende mulime tukoye fujjo ku bantu okitegeera era njagala kulabula bakyeyamaani b'ebyalo bagenda kulonda njagala kubalabula oba okimanyi nti ogenda kulondebwa kujja kwenyigira mivuyo gy'ettaka simanyi ntunze emirundi ebiri manya basement ngazi bajjage yes tujja kubayoola mumanye nti mugenda kwesimbawo ku